Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Breaking news, Pope Francis afudde ku myaka 88 ebyaddala maziga agokka abakristu ensi yonna. Teekawo RIP mu comment section. Ngenda kuwa ebigambo bye byasembyeyo okuwulira abakristu olunaku olw'ejjo ku Easter Sunday. ye Paapa owa 296 era nga ono yaddirira Paapa Benedicto era nga wali mu mwaka gwa 2013 March nga 13 yasobola okuba nga atuuzibwa kweno entebe surprising church ezisinga zakirabanga oba oliawo ekyekyewuunyo. Ngenda kunyonyola why so like nge bampita hands. Paapa kitegeeza nti emyaka giba 12 nga ali ku ntebe eno ebyaddala nga agezaako kubanga akiikirira abakristu n'okulaba nga abakulemberamu oba oliawo. Abantu abasinga surprisingly beewuunya nnyo Paapa ono okufa okulondebwa kwe wali mu 2013 olw'ensonga nti yali tali mu eyo lineage abo oliawo yali tali mu bantu abaali basuubirwa okusinziira ku babigeresa era amakyaki mu bitundu by'Italy Greece naawo abaliraanyeewo beewuunya nnyo okubanga church yasalawo okubanga eronda Pope Francis ku myaka 88 Mukama Katonda asobodde okubanga amuyita. Mawulire ga nnaku wabula ebigambo ebimu birijjukirwa byayogera yajjaku wano mujjukira bulungi nnyo era yasobola okubanga ateekerawo ddala essuula n'ebimu ku byakola ebyaddala ensi erifa egamba nti at least Uganda yemu ku nsi erya oba oliawo ezaafuna chance okubanga zikyaza Pope Francis. Akati olunaku leero afudde era nga ajjukirwa nnyo obulamu bwe yali yabuwaayo okubanga aweereza n'okuwulira ekigambo kya Kristu nga mu mbeera eyo basobola okuba nga bakiyita era mu bimu ku statement ze kigambibwa eno statement yagikozesanga nnyo abazze bamugobera tuyinza okuba nga twejjukanya ffenna. Yalinga agamba nti nasalawo kubanga mpeereza omulamwa gwa Katonda era nasalawo kubanga ntambulira ku bwerufu ntambulira ku mazima naddala ago aga Kristu. Era nga omukulu yasalawo kubanga ebintu byonna abiteeke ebbali asobole okubanga alaga ajjukirwa nnyo okuba nti yali alwanira omuntu wa wansi, ajjukira nnyo okuba nti yakola ekisoboka okulaba nga abantu abo be bayitanga abantu abaavu lunkupe yasalawo okubanga ye be babeera banfanfebe era yasalawo okubanga abalwanira. Ayina ne bye yali akoze for them era nga bwe yasanga nga omuntu yasobolanga okubanga ayimirira amidst all obukomi bwe yayina wabula ajjukirwa nnyo we yagendako mu ggwanga lya Greece video yatambula nnyo yasobola okubanga yasanga ekitundu nga kirimu tugeze nga bw'anaagenda ekatwe awe katwe muki mu bakayita batyako woyita mu ttani eyo webati okay awe wato nga waliwo ababeerawo abageto youth n'abayamba n'abakwata n'abazimbira ate obuliawo amaka ne batandika okubanga babeeramu era be bamu ku bantu abo oliawo budget bwe badde nga efuluma eye nga abo bamu ku basooka okubanga oba oliawo akola ki ateekerayo ddala akasente. Kati mawulire ga nnaku okusinzira anti byonna byazzenga akola oba oliawo he will live to be remembered Pope Francis wabula ate agasinga okubanga geewuunyisa ntegeddeko nti what happens when the Pope dies? That's one question lingering on the minds of everyone across the world. The media has done their drills awaiting the extraordinary news. But perhaps we need to know a few things. One, on the fateful day, there is the top Vatican official called the Camerlengo. The Camerlengo is the Vatican top executive who oversees the Holy See during a time when the Pope departs until a new one is elected. This time, the Camerlengo is Kevin Cardinal Joseph Farrell from the US. He will walk straight into the Pope's room, call him out 3 times, rouse his body. When he realizes that the Pope does not respond, then immediately he will pull off his ring. The pontiff's ring is the symbol and the seal of the church, the symbol of authority. Once it is crushed, that marks the end of the reign of that Pope. And then a pronouncement called sede vacante is made. The Pope is immediately embalmed. A meeting of
the College of Cardinals, comprising 120 cardinals from across the world, is immediately called to break the news to the world. Once news is broken, the bells toll, and then crowds gather at the Vatican, at the St. Peter's Basilica. 4 or 5 days later, the Pope's body will be brought to the Basilica for public viewing. And it will lie in a coffin, unlike in the past where the Pope has had 3 coffins. This time, the Pope will have just a simple coffin made out of zinc and wood, and his body will not be on the catafalque, the high platform, the raised platform. No. All the other coffins have been ditched according to the new traditions. The old coffins had one of cypress, another one of lead, and another one of elm. Now, once the Pope is announced dead, a special novena called Noveniela is declared, 9 days of mourning throughout the world for all the faithfuls to pray for the repose of their pontiff. Now, during the 9 days, the College of Cardinals will then indicate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Which day the Pope will be entombed. A series of masses and services will be conducted throughout the world and even at St. Peter's Basilica. This time, the Pope is not likely to be entombed within the Vatican grottos, unlike all his predecessors. He is likely to be entombed at St. Mary's Major, a place that he's really liked all his life and where he willed to be entombed. Well, after the burial of the Pope, 15 days. Paapa Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 88 egy'obukulu. Amawulire gano gakakasiddwa ku ssaawa 3:45 ez'okumakya g'olunaku olwaleero, era nga bino bikakasiddwa Kalidinaali Kevin yalangiridde era n'akakasa okufa kwa Paapa Francis e Vatican. Okusinziira ku Kalidinaali Kevin, omutukuvu Paapa Francis avudde mu bulamu bw'ensi eno ku ssaawa 3